babeera bantu banjawulo abagwanira okuyitibwa ba mwoyo gwa ggwanga ddala kituufu. Mbaanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukutu oli ku DPTV Uganda, yenze Sajjime abeera okubeera nga nkuweereza. Katusooke n'emitwe egyago ge tugenda okubeera nga twogerako. Ennamba y'abantu abafiiridde mu njugu y'okubumbulukuka kw'ettaka eyongedde okubeera ng'erinnya. We twogerera wano bakakasizza nti abantu 21 be bakasuddemu akaba. Mu ngeri emu ebimotoka ebibadde biyambako omulimo gw'okubeera nga bazuula oba wali abalamu oba wali abalala, ebimotoka bino enkuba etonnya olunaku olwaleero ebiremesezza omulimo guno n'essuubi ery'okubeera nga bazuulayo abalala n'ebiringa ebyo biringa eriweddewo. Mu ngeri emu Robert Kyagulanyi Ssentamu ali munda mu ggwanga erya America. Waliwo ebyapeninze ekiri ekikeseza olunaku olwaleero bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Eddie Mutwe akoze ebyamagero. Bangi bavudde ne bagamba Eddie Mutwe ayogedde oluzungu, aluwogedde. Mu ngeri emu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira mu ggwanga erya America ategeezezza abantu beeyo bannayuganda mu America gye basinkanye mu Chicago values z'ekibiina na lwaki baluubirira okuggyako omufuzi ali mu buyinza General Yoweri Kaguta Museveni. Mu ngeri emu okulinnyirirwa kw'eddembe ly'obuntu mu Uganda nga kukulembeddwamu ebitongole by'okwerinda okusingira ddala nga bitulugunya bali ku ludda oluvuganya gavumenti oba oluwabula gavumenti. Abangereza, Abamerika oba Abazungu bavuddeyo okubeera nga bassa ku nninga gavumenti ya Mwami Museveni emirundi mingi ebeeko byekyusa. Byonna tugenda kubeera nga tubitegeera, wabula nga tugenda tandikiraawo. Munzikirize bannayuganda bannange, tusooke n'akatambi akasooka naye nga tetunnatandika tuwoomerwemuko katono nnyo. Kubanga bakuzumba mwoyo gwa ggwanga era n'abato n'abaweerera emirimu n'abatendekese eno n'erimu bbaya n'abatalina taata ne batajulira era ng'ono bamwoyo gwa. Yes, bamwoyo gwa ggwanga bateekawo embeera y'abantu okubeera ng'emirimu weegiri, abantu bakola ne beeyagala mu ngeri emu n'okubeera nga buli kyoteekako emikono gyo kivaamu ekirungi. Tugenda tandika n'akatambi kano. Mujjukira ttiimu ya Mathias Mpuuga bwe yavaayo n'ekuba gwe baali bayita Alex Waiswa Mufumbiro. Kakati njagala tulabe clip eno tusooke tugirabe nzije mbabuulire. Ero tulise buku omukolo twakutte mu bwaba ne Waiswa Mufumbiro inda kotereza nasa ono yekato ono katokene bomulabo labira da Waiswa Mufumbiro naye ng'era naye olisiwegana oli mukulu wa oli ye mukulu ekozi kati gwe kato Waiswa aba mukulu wo era usinga munjika asiga koda kigale no vunaza twata alina bungi kuba mukulu wa amen. Okay, bwelaba omusajja oyo jukira Alex Waiswa Mufumbiro ali munda mu ggwanga lya America yatambula ne president era ng'ali eyo ne bw'otunuulira muganda woono amazima gali nti olabira ddala Waiswa Mufumbiro naye ono ye kato. Kakati ttiimu ya Mpuuga yo yakuba ng'emanyi efundirizza oli naye n'ono akugambye nti oli obuvunaanyizibwa bw'alina bungi. Kale nno wadde bagamba okufaanana si Luganda naye ate bano ba Luganda bazaalibwa lunaku lwe lumu ssaawa y'emu but andooza eddakiika ze zibaawulawo kaawo. Kale njagala tube nga tuvaawo buterevu munzikirize tuyingire mu mboozi ya kasasiro wali ekiteezi. Ampuliriza eggwanga gye buvuddeko lyaguddemu enkikwe oluvannyuma lw'okuwulira amawulire ag'okufa kw'abantu oba okubumbulukuka kw'ettaka kwa kasasiro wali ekiteezi. Njagala kujjukiza gwangoberera mpuliriza nti awo kasasiro abadde ava mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo abadde ayibwa mu bitundu byeyo.
wabula amawulire agatali malungi agatukuba enchukwe kwe kubeera nga twabwacha ku makya ne batutegeeza nti kasasiro yabumbulukuse era n'akuba amayumba agasoba mu 100 nega amayumba ago mwalimu abantu munda era wetutukidde olunaku olwaleero nga bakajjayo emirambo 21 gye gikakasiddwa. Naye wakati nga kaweefubona agenda mu maaso ate namutuko w'enkuba n'olunaku olwaleero biweetiiye bibadde bigezaako okubeera ng'oba oliawo bikyekebejja banoonya wali eyasigadde oba tewali, wabula namutuko w'enkuba gy'avudde afudde embye olunaku olwaleero emmotoka ne zitandika okubeera nga zivaayo. Bw'otunuulira amazzi agakkirira ago amazima nga waliyo omuntu wo oba nga babadde bakyasuubirayo omuntu amazzi agakkirira oyinza okugamba nti tewakyali ssuubi. Era okumanya tewakyali ssuubi nti n'ab'emmotoka bennyini biweetiiye ebibadde biri mu kutinkula wansi birabiddwako nga bivaayo, ekiraga nti oba oliawo tewakyali kirala kiyinza kuzzibwawo. Bwe tutunuulira wano katono nnyo nkuwe ku byeweetiiye enkuba etonye olunaku olwaleero. Mpuliriza, mu Uganda enkuba etonye ebitagambika. Kakati ago ge mazzi dowoozamu ng'olinayo omuntu wo ddala nga naawe olinze naye nga amazzi gakkirirayo bwe gatyo. Emmotoka ezisinga zaavuddeyo n'endala ziweetiiye nga bw'olabaawo ziri mu kulaba nga nazo zikwata ekkubo zibe nga zivaayo. Era njagala nsooke nkuwe ku maloboozi gano ogende mu maaso n'okubeera nga obiwulira, then tujje twongereyo emboozi eno. Okay, embeera bwetyo bweri mu kiseera kino wali ekiteezi. Wabula General Museveni yavuddeyo olunaku lwabadde lwajjo n'ateeka obubaka ku mikutu gye okuli X oba eyali Twitter, n'ategeeza nti agenda kubeera nga famire z'abano abafudde buli famire agiwaayo $5,000,000 era ng'ategeeza nti abaasigaddewo nga balamu bagenda kubeera nga bafuna akakadde k'ensimbi. Wabula mu bigambo bya mwami Museveni yawulikise ng'ategeeza nti ekyo kibeere ekyokuyiga abantu baleme kubeera nga tebeesembereza bitundu bya bulabe ebifaananako bwe bityo. Mwami Museveni ng'ategeeza ebitundu nga wetlands, ebibira n'ebiringa ebyo si birungi oba tebyandibadde birungi kubeera nga abantu mubyesenzaamu mubeere nga muli omwo gavumenti ezeebagobayo naye nga temuwulira. Wabula abantu nga bafudde abawerera ddala kati we tubalira omuwendo gw'abantu 21, abalala nga basigadde bali homeless, tebalina maka, tebalina waka. Ekifo ekigambibwa okubeera nga kino kye kya kasasiro tugenda bituukako, naye twabadde wano nga twogera ku bintu bino ne tugamba nti waliwo ekiyinza okubeera emabega wa zino ensonga. Okusinziira mu statement ya mwami Museveni gyeyafulumizza ffe ko twasinzidde, naye mu mawulire amangi agatambula waliwo omukulu amanyiddwa nga Nkunyingi Muwada, ate ebigambo bye twafunye nga byesigama oba biraga nti kasasiro n'okubumbulukuka yandibanga waliwo ensonga eri emabega, si kasasiro yekka ne wandibanga waliwo ensonga nga kyabaddemu omukono gw'abantu abamu. Njagala tuwulire kilipu eno bulungi, bano baabaddewo era ku kyalo kwe babeera. kati kisookera ddala mwenda abatuuze
ndimbatuze bano be baliranwa bakasasiro ate era be bamu kubafiiriddwa amayumba gaabwe n'abantu baabwe naye kitukubye wala okuwulira nti kasasiro yabwatuse naye ate waliwo amawulire agalaga tiwaliyo abachina bebadde bayitibwa bakolera wansi kigenda mu maaso abachina badde nga bajja waggulu eyo nga bajja ne bateekayo ebintu wansi basima wansi basima waggulu basima wansi ne bateekayo ebintu tebitategeera basimira wakati kuva waggulu nga babadde bayita wansi bakka wansi bakola gundi bweti bateekayo engeri bamaze kubbanga ki banga ddene nze maze ebbala ddene nga mbalaba kitegeeza okumwe bajja tukawulira mubagenda kukola gaasi biki bikyava mu bisaaniiko biki naye twali surprise nnyo ekintu nga kibwatuka nga bomu kyabatusenga bomu bwekiti omukka ne gugenda mumagamba kisoboka okubanga byabatuse kuva wansi birinnyo mugawayo fosi yagudde wansi nebwatuka omukka negugwamu nga mungi nnyo negujjula n'ekikoomi kusipidi gwe kinaate kitambulira ate kisobola kubeera kyokkamunaleko kubanga kyatambudde kusipidi gyotasobola kukkiriza tubadde akadomola k'amazzi nga olaba maaso eyagudde wansi abashana bazo bateekayo ebintu abo babiwanya ne bagattagagga ekyo kirabirako nawe ng'omuntu nokola assessment nga ggwe ekitegeeza ensonga ya kasasiro n'okubumbukula wa kasasiro okusinziira kumwe mugamba wetakisawo okunoonyereza sekezi bbiri mulonde bambalaba nga basima nga bateekayo oluwayasengawo kuno ku kyalo ekintu ekyo kyabwatuse bubwatuse nga tulaba era wabadde walabye ki nga mu kubwatuka kyasoose kubwatukanga bazuka bwe kyamaze okubwatuka omukka ne gulinnya waggulu nebisiduka n'ebinyonyi nebisiduka omukka ne gubula eri nga tosobola kubeeraekyavaamu okutandika ebyo bye bigambo by'abatuuze ku gurawundi byonna byogerwa abantu 21 bo ezaabwe zavuunikiddwa dda. Gavumenti abachina okusinziira ku bigambo by'abatuuze bagamba abachina babaddengawo nga bajja ne bateekayo ebyuma byabwe wansi nga bagamba bagala kola gaasi n'ebirala ebiva mu kasasiro. Ekyo bw'okiwulira kyo tokiwakanya kubanga oyinza obutakiwakanya olw'ensonga ddala kituufu kasasiro bamukolamu gaasi n'ebintu ebyenjawulo. Ate era bw'owulirawo abachina mu nsi yaffe Uganda teweewuunya kubanga enkuba ne bweba ng'etonnye tusobola okizza mu ndowooza eya bulijjo. Enkuba ne bweba etonnye ebintu ebyo bitandika mpolampola okubumbulukuka, bitandika mpola. Naye ekintu ekibikisa omulundi gumu amayumba ono kasasiro gwe twogerako tetwogera ku ttaka nti lyavudde eri ne lyekkata ku nnyumba. Kitegeeza kye bannyonnyola kisobola okubeera ekituufu ne byonna bigenda mu maaso ng'obulamu bw'abantu buli mu ttokomokeramu. Gavumenti oli bw'avaayo n'agamba nti eyina omukono eyina akakwate mu nsonga eno oyinza obutawakana, naye nga bo bannayuganda 21 bafu. Mu ngeri emu mu disitulikiti ey'Emukono gye babadde baagala okutwala kasasiro ono era nga KCCA yagulayo dda n'ekitundu nga bwe bagamba nti yagulayo ekitundu, naye ekitundu kino abatuuze baayo bagamba nti temusobola tuteekako kasasiro wano olwedde wakati mu mayumba gaffe. Era ndooza tusooke tulabe emboozi eno bwe tugivaamu nzije tweyongereyo.
abeddundu tuli ready okugula ku KCCA ettaka lino bamutwale ewalala bagazeetingewo kubanga gamwe mulaba ennyumba era ne wano zeetooloddewo bwe bagula ettaka lino tebatuteeka ku notice nti bagenda kuyugawo kasasiro baali bagula era abantu bangi tebandizimbye ennyumba zaabwe nga bakimanyi nti kasasiro ajja naye ffe twagula ettaka Mukono kanso tukakasizza nti ettaka lyakusulibwa lyakwebaka wano bayitooloddwa faamu z'abantu ennene ezirunda enkoko ezirunda ebisolo tosobola kungamba nti ogenda yo wano kasasiro ebisolo ebyo bireme kubeera affected okutuletera kasasiro mu kitundu kyaffe kubanga tujja kufuna endwadde nnyingi batundewo bagende bagula awalala tufayinga abantu bayimirize development singa zino bagende okujja mu bifo nga bamanyi nti wano waliwo kesisa omuntu tumunenye bano batutegeezezza nga bwe waliwo n'ekiragiro kya kkooti enkulu ey'e Mukono eyayimiriza KCCA okubaako kyekolera ku ttaka lino nentwala Mukono district mu kkooti kuba yampa approve nentwala NEMA nentwala ne KCCA mu kkooti ey'e Mukono era tuli mu kkooti ensonga eno eri mu kkooti ekifo mu bwa kasasiro ekiteezi kyajula era ne kituuka ne ku ntikko yaakyo emyaka 10 egiyise era nga KCCA yalina okukiggala wabula ne kitasoboka. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago agamba enkola ya gavumenti okulemerera okukkiriziganya ne bamusiga nsimbi okulaakulanya ddundu kyekireetedde Kiteezi landfill okusigala nga akyayibwamu kasasiro wadde nga kyajjula. That waste to energy policy. We have gotten several development partners who have presented to us good proposals. Unfortunately, again, they have been frustrated by unconscionable policies put in government unconscionable policies put in position by government. Singa ensonga z'eddundu tezigonjoolwa mu bwangu, Lukwago alina okutya nti ekibuga Kampala kyolekedde okufuuka ekya kasasiro kubanga kyasaliddwawo nti ebyokuyiwa kasasiro ekiteezi bikome. Twabadde ne executive director n'omumyuka we ne director wa public health owaffe Dr. Okero n'abalala ba technical people mu KCCA ne tukkaanya nti Kiteezi bwe tumaze ebbanga ffe nga tugamba nti aggalibwewo ku mulundi guno taddamu kukola tetuddamu kuyiwayo kasasiro. Lukwago wasabidde abatuuze b'eddundu bakkirize KCCA yeyambisa ettaka lyayo okumala wakiri emyezi 3 okulaba engeri embeera bw'enaaba. Tugira tuyiwayiwako ko n'okumala emyezi ng'ebiri wakiri 3 nga bitumaliriza biri bye tuteekateeka. Abali wano abatuuze n'abakulembeze nga mwe muli n'omuganda wange ono Kiwanuka Abdallah bakombye kwerima. Lord Mayor agambye Kampala efe ekivundu. Nimutunulidde ng'ayogera n'ensonyi zenna. Ye ayagala ekivundu ekyo akijje ewuwe akipinge clean ewuwe ate ekivundu akireete ewaffe. Kikumi kubanga tukimanyi bwe munaatandika okuyiwa wano okakana nga mutuuse ku bikomera byaffe tetutagenda kukkiriza okwawukanako. Embeera bwetyo bweri muganda wange. Lord Mayor ayagala abantu bakkirize bayiwewo emyezi ng'esatu ne mu gavumenti ki kasita mugikkiriza neeyiwawo olaba ekifo kyaggalwawo dda bagamba dda bakiggale okuva 2008 2012 2014 wonna bazze bagamba ekifo kyajjula 2014 kyajjula 2008 nakati bakyayiwawo kasasiro kati ate obakkirize bayiwaawo. N'ekirala nakamala okubannyonnyolako juzi gye buvuddeko ennaku nga 2 ne mbagamba nti Uganda eno erina ebintu byekola. Otunuulira buli kimu nga bakitadde mu Kampala. Bw'otunuulira petrol station engeri gye ziri petrol station ku petrol station singa ekeera ku makyemu n'ekwata omuliro Kampala yonna esobola okujja. Amakolero gali wakati mu kibuga Kampala bagalemesa bagajja kubanga ano mu Uganda twali tumanyi nti Jinja industrial area naye eyo waliyo matono g'abali bali besijja kunnyonnyola nnyo. Olwaleero gali wano mu Kampala nti kati ekivundu kya banoonya kati alternative we yonna eyinza okuyitibwamu bafune we bateeka kasasiro ono. Era abali mu kibuga njagala bategeeza nti kasasiro mujja gira mu mukwatamu ewaka wammwe okumala ennaku sina nnaku kubanga kati tekimanyiddwa ddi lwagenda kugibwawo ddi lwagenda kubeera we bagenda funa kifo
niwe bagenda omuyiwa mayumba g'abantu ani agenda okukkiriza pozi nga kinaabeera kibuli kale twagala kubeera ng'eyo tuvaayo tusobole okubeera nga tweyongerayokko mu mboozi endala muganda wange katutandikire wano Robert Kyagulanyi Ssentamu ali munda mu ggwanga lya America era nga yagenda ennaku z'omwezi zaali 8 abaasookayo bagenda 8 ye n'agenda nga 9 kubanga ennaku z'omwezi 8 yali mu kutikkirwa wali Cavendish University we yafunira bachelor degree ye mu mateeka. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde mu ggwanga lya America mu Chicago n'agenda maaso n'okubanga ajjukiza bannayuganda abawangaalira mu diaspora mu America ne wane Uganda values z'ekibiina kya NUP ziri ki era n'ayongera obbategeeza nti omulimu ogwaffe omukulu kwe kujjako dictator kwe kujjako mwami Museveni era agamba ye Ssaaba yeekera takirumamu naye nzikiriza tufune ku bigambo bino ebigambo naddala values z'ekibiina bangi bawagira NUP bangi tuwagira NUP naye waliwo ababuyabuya abajja ku mativi ne beegeziwaza ne batandika okugamba NUP terina structure NUP terina constitution NUP terina agenda NUP terina ki njagala tuwulire core values za NUP ziri ki tusooke tuwulire nga president yennyini agezaako oba agenda mu maaso n'okubeera ng'atunnyonnyola core values za NUP ziri ki. We want somebody sees you came from prison yesterday, but today you again agitating for change. What do you want? We want to remove Museveni. President agamba nti abantu bangi beebuuza era bagenda ne babuuza omuntu bamukutte ne bamuteeka mu kkomera bwe bamutadde ate enkeera n'akeera nga jjera mu kwekalakaasa akyeyogera ekintu kye kimu twagala n'abuuza batubuuza ki kye tuwagala olwedde bakutte ne bakusiba kati bakutadde kiki ky'oyagala agamba nti twagala kujjako Museveni twagala kujjako Museveni. We want somebody sees you came from prison yesterday, but today you again agitating for change. What do you want? We want to remove Museveni. We want to remove a dictator. We should never be angry about that. We want to remove the dictator who is the impediment to our progress as a country. To have a new Uganda. We want to remove the gang of thieves, of plunderers that took over our country 38 years ago. That is what we want. That is our main mission right now. It is not the ultimate. It is not the end in itself, but it is the first step. Because in Uganda, you cannot do anything unless if you remove the impediment. Then start. Ekyo kyentera okubagamba abangoberera ne bwe twali ku mukutu ogumu ogwa Vic Exclusive nabagamba nti nno ebizibu bya Uganda bitandika ne mwami Museveni. Why? Oli ayinza okwebuuza lwaki buli we mwogera ku mwami Museveni. Kammenyemu katono nti olwaleero otunuulira Paalamenti ya Uganda tunenya ababaka naye nga gwe wasooka weebuuze ani alemesezza ababaka okukola bye bateekeddwa okukola nti bw'alaba ng'ekintu ky'ayagala ababaka tebajja kumuwulira wakiri aleeta akatebe ke kamwasa jjute n'akatuuza mu Paalamenti era n'abatunuulira abalala aba NRM abayita n'abatwala ekyankwanzi
botuli akakiiko ak'ebyokulonda omuntu y'omu yakalonda era bakulaga nti n'akalulu bakabala basajja battu bali ku masimu n'otunulya palamenti ya Uganda ng'omuntu agisumbuwa muntu omu ye mwami Museveni. Oyinza okugamba Anita Among, naye Anita Among kisiikirize ky'oli kikola mirimo gy'ono, oba ntegeerekeka? Kisiikirize ky'oli era kikola mirimo gy'ono. Kyova olaba abasiima n'ogenda musiga eddamuzi. Olwaleero baganda baffe baakwatibwa mu kkomera, bali mu makomera, naye minisita w'abavubuka Balamu Barugahale asigala akugamba nti ndi mu kwogeramu ne mwami Museveni tulabe oba anaabata. Nedda, Museveni si alina okubata. Kooti ze zirina okunoonya obukakafu n'obujulizi oba balina emisango oba tebalina, ne bateebwa oba ne basibwa, si Museveni. Kati Bobi Wine kyakugamba wano nti Museveni kye kizibu kya Uganda. Dwaki? Buli kintu kyonna, sisitimu zonna zirimu Musevenizimu, mulimu Musevenizimu. Tweyongereyo n'emboozi eno. So that is what we want. Twagala kujja ko Museveni tuli bayengera. Mwenda bamutya nenzeze nimuyekera. Tenchibaka yenzeze kulira abayengera nzedisa abayengera. The only difference ntife tuyekera Museveni mu mateeka. That's right. Mushimu tukikola mu mateeka. The other difference is we are not violent. We are not criminals. No. At least we have not gone there yet. If the worst comes, and we hope that we are not pushed there. Because while we believe in non-violence, family, I've said it many times that I'm worried that a time will come when I cannot stop those that want to free themselves by any means necessary. That's right. Let them know, Mr. President. So that's what we are about. After removing Museveni, what do we want to replace him with? I believe you attentively listen to Comrade David Lewis, and that's exactly what we want to bring. The new Uganda, he has broken down what we want to replace Museveni's failed system with. That is the new Uganda that we want to bring. Now finally, what do we believe in? What are our core values? Because what you believe in is what you are. What you believe in is exactly what you are. So what do we believe in? Ladies and gentlemen, these are our core values. They are 6. And they go as follows. Discipline, that's number 1. Reliability, that's number 2. Integrity, that's number 3. Inclusiveness, that's number 4. Patriotism, that's number 5. And service, that's number 6. So what do we mean when we say discipline? Service, ndozo owulidde core values zo bonga ze baagala kwegamba ze nkulu. Bw'oba ng'onaakulembera eggwanga obulungi at least ezo omukaaga olina okuba nazo. Oba gwe mwami Museveni ng'eggwanga olyagala, lwakuba bangi batankana bangi batankana whether mwami gundi munna-Uganda naye singa yali munna-Uganda zino 6 core values zeyandibadde akulembeza. Ndooza katono nnyo tekiina buzibu singa tuba tusobodde okubeera nga tuziddamu just zokka munzikirize zokka nga bwazimenye tuwulireko. Patriotism. Mwami Museveni ayimirira n'agamba bo bali patriotic. N'obuuza kyayogera akitegeera oba takimanyi. And service, that's number 6. Service yebadde namba 6. Service delivery. Service tetukoma ku kumulowoozaako kuba mu Buganda oba bantu ba Bunyoro
oba bettoro oba bebusoga service delivery oyina okumuwa kyenkanyi nti ebiruma owawano mu Buganda byebimu ku ebyo ebiruma ali mu Busoga ali Mambuka. Kakati we byawukanira ebituluma si byanjawulo wabula we byawukanira yoyo abidelivarinza atya service delivery. Mwami Museveni ayina kye tuyita poor service delivery oba okitegedde. Integrity, that's number 3. Integrate baganda bange ekyo kyetaagisa oba otya. Inclusiveness, that's number 4. Patriotism, that's number 5. And service, that's number 6. Okay, ebyo bye bimu ku bigambo President bya breaking the down abantu bawali mu America mu Chicago. Wabula ng'obubaka tebukoma ku bo bokka bujja ku buli munnayuganda asobodde okubeera ng'abuwulira. Ife ekitubeeza wano kwe kubeera ng'ebintu ebimu tubikuwa byotatwalidde budde kubeera ng'olaba ne tujja ne tumenyaamenya n'osobola okubeera ng'obitegeera. Mu ngeri emu Pulezidenti ng'ayogeddeko eri abantu twafunye omukisa okuwulira Eddie Mutwe. Abamu ku ffe Eddie Mutwe twamuwulira bali bagenze kujjukira ani Frank Senteza n'ayogera oluzungu ne tugamba bannanga alwogedde Eddie Mutwe alwogedde. Ne wano mu America nga bwe kiri nti yalinnye Oluganda yalwerabidde ku airport Oluganda Eddie Mutwe yalwerabidde ku airport anaalupiikinga ng'akomawo wabula kasita yalinnye endege eyolekera USA abwatyo n'abakkana n'Olungereza era Eddie Mutwe yatuwadde Olungereza naye ng'enduulu eva mu bantu. I think abantu bangi babadde tebamanyi nti Eddie Mutwe asobola okwogera Oluzungu. Katulabe emboozi eno. People power. Our power. People power. Yes. Mr. President, Madam Deputy President, Honorable Leader of Opposition, Secretary General, Members of Parliament present, Comrade Nubian Lee, Madam Deputy Mayor, and Comrade George Semagula. Asinze muwozi. Omuniga agambye asinze muwozi agala violence bannange. Nabadde wano juzi emabega kawo ne mbagamba nti nze mwagala munjogeze nti omwana omu eyakula nga alya zibbaga eyakula nga n'amadaala balinnyisa mulinnyise tamanyi ne babikolerera nti bw'akwata akapapula nga kuliko layini 3-4 z'alina okusoma. Layini ezo kimwetaagisa essaawa 4 asoma nnyukuta ku nnyukuta. Eddie Mutwe akwegamba kyakola akimanyi era akitegeera. Abeba Ghetto Youth muganda wange. Eddie Mutwe. And I'm very humbled to stand before you today here in Chicago. I would not be here today if it were not for your leadership, Mr. President. Thank you for your loyalty and your goodwill. Comrades, the journey that brought us together today was not just about crossing from one continent to another. It was a journey to confirm that in the struggle for freedom, the efforts of everyone count no matter where they stay. It does not matter how educated or not, young or old, how experienced or not. We are all important. We all matter, and we all have a stake in rebuilding our country, Uganda. Our commitment to the struggle for a free Uganda is not measured by the physical distance between us. It is measured by our determination to keep going until the fight is over.
showing no matter the hardship we find along the way. We are united here today not just because we are friends, but because we share the desire to see a new Uganda. A new Uganda where everyone is treated like a human being, no matter where you come from, who they know or where they stay. A new Uganda where it is not a crime to oppose corruption and dictatorship. A new Uganda where it is not a crime to oppose corruption and dictatorship. A new Uganda whose leaders act according to the will of the people rather than against their will. We must keep at this fight until the dream of the Uganda we want becomes a reality. As we struggle for the new Uganda, let us keep in our mind our comrades who lost their lives along the way. Comrades like Yasin Kauma, Frank Senteza, and recently Kabogo. May their souls rest in peace. We must also pray for our comrades who are still in prison, the likes of my brother Akleo Tivumbi, my sister Lydia Rutaya, Bobby Young, Sanya, and all political prisoners. At least for these comrades' sake, we must never give up. As I think, let us remain united and stand together in quest for a better country, Uganda. Thank you once again, Mr. President, for this honor. Thank you, Dr. Kauma and your team for organizing this debate. Thank you, comrades, for listening to me and giving me your attention. Massachusetts, amazima gali nti Edi Mutwe oluzungu alwogedde. Edi Mutwe oluzungu alwogedde. Tosobola kubeera na Bobi Wine n'obeera ng'oli kidongo tebakulimba wakiri. Babeera mwoyo gwa ggwanga muganda wange. Bakisoboka Mukama n'abasasira ebibasobako ye n'abisangula n'abateeka mu kitabo ky'abatukuvu kubanga bakoze omwoyo gwa ggwanga abeera n'abato n'abaweerera emirimu n'abatendekesa eno n'erema obbala n'abatalina taata ne batajulira era ng'olwo okay kale bwe bavuddeawo butereevu bayolekedde okubeera nga basanyukamu. Nkimanyi bino biruma abayaaye bibakosa era nga tebabyagala. Balinga abaagala okulaba abavubuka bano abeewaayo okulwanirira eggwanga nga babeera mu maziga buli lunaku bakulukusa maziga. Nedda, struggle ne mwami Museveni yagivangamu n'agenda mu bintu ebirala. Naye bo baagala otulowoozesa nti bano kye bakola kikyamu, tebateekeddwa yadde tebalina na kubaako na nseko ku matama gaabwe. Naye bafunyemu ka moment ne balya ku kyemisana ne banywa ne babiibya namu. Naye waliwo mukadde eyanyumidde president gwe yaggyeeyo yazze n'amugye bambi oba ali mu myaka emeka, oba ali mu myaka emeka mukazi wattu ne president yamuggyeeyo n'alyoka amuleeta nga n'okutambula takyasobola kutambula. Njagala tulabe clip eno baganda bange then tujje atwolekere mu bigambo ebirala. Mama
mwe singa munda wa mu studio wendi bula kujja mu saati. Omwana omulabye simanyi oba gwamenyeka agumanyi naye yali mukuzira ali ne president oyina ky'omugamba. Wallahi temunvuma nti njogeredde mu katambi kano baleka nyuma. Kakati mama we yasuze bannaye simanyi nawo. Mama emyaka yabadde ayayana okulaba ku muzzukulu we Kyagulanyi yamulabyeko n'amuyita yamugamba mama jangu tusooke tugubojje jangu tubiibye agali benjole. Omwana azinyo yo mumpeere erinnya ery'Oluganda. Mumpeere erinnya ery'Oluganda. That is Robert Kyagulanyi Center. Mwana ebimutwagaza si bingi lega yali simpo. Kale tuddeyo baganda bange. Kale bwe tubanga tuvuddeko side zeeyo tuddeyo gye buvuddeko Katikkiro Mayiga yavaayo n'agamba temuddamu okuzunga nga mukwata ebifaananyi by'abannabyabufuzi. Temuddamu yadde okutwala embaliga ku mikolo nga muwaniridde ebifaananyi by'abannabyabufuzi. Temuddamu okubeera nga mukolera eby'ekidongo ku mikolo egy'obuwangwa. Ku mikolo egy'obuwangwa mbusimanya mujanjawaza bannabyabufuzi. Laba omusajja ono kye yakoze ku mukolo. Naye ekyasinze okunnyumira mbadde nninda mpulye nga bamugamba ajjako ebintu ebyo olwataddemu bw'ati Bobi ensonga n'ekyuka. Nyono Kyagulanyi bamulwanyisa ono. Obadde okimanyi mu background abaniga bagambye omukolo wano gwawedde dda kyokka ali mu kwogera ye mwogezi ku mukolo. Ne Katikkiro yasinkana aboogezi b'oku mikolo n'abategeeza ebyobufuzi babijje mu mikolo egy'ennono. Kakati ono ye omwogezi simanyi Katikkiro waba tamutemere olusekese lwanzo amuyiseeko kibooko.
Okay, kale njagala kubeera ng'eyo nvaayo bwe mba nga nvuddeyo njagala kubuuza kibuuzo wali eri eyo njagala onteere mu comment section ombuulire njagala omusajja kale n'abakazi nammwe mwogere omusajja mbuulira wali oyonse ku mabeere g'omukazi wo wali oyonse kale ku mabeere g'omukazi ng'abadde ayonsa mujja kuvaano mugende muzunge ne commenti ozunge ne likomenti lyo iye ngamba ng'ayonsa ng'oyonka mabeere omwana wo kwegge yandibadde ayonka okitegedde kaakati naawe omukazi ngamba oyinayo essajja libbaalyo lyali likikozeeko nze nkubulira ekyo ddikolera oluusi waliwo abaami abamu nga bayonka amabeere g'abakyala era nakirabako ne baŋŋamba wuuno yaliwo omwami oyo ne mubuuza ne mugamba kiboogera kituufu nagamba kituufu nze tewaliwo obuzibu lwaki siyonka amabeere ga mukyala wange kati olw'okubanga twalaba obuzibu busobola okubeerawo nti omwami ayinza okumalamu amabeere kati lekugamba tutusomesa abakyala yadde olaba nga oyagala nnyo okuyonsa omwami wo naye at least sooka oyonse omwana amale okukkuta then abaami bayonke luvannyuma kati oluusi waliwo n'ebiremesa oluusi omukyala owulidde ensonga eyo sooka oyonse omwana amale okukkuta omwami ayonke luvannyuma bw'aba ng'alina stress alina okweyaliikirira mukyalo oyo asobola okubulwa amabeere oba si kyo nga mulwadde oba si kyo talya bulungi ng'endiisa si nnungi kituufu nnyo ddala era bw'obeera eri kontinento abakyala bagamba nti musawo kino wandikyogedde nga mwami gwange waali abaami bayonka amabeere g'abakyala nga bali mbuto ne butuuka okuzaala ng'amabeere ago tegaliiwo naye kati nga bwe muli wano abaami mubeere ekyoko muddeyo mubuulire baami bannaamwe nti omukyala ono bw'abeera olubuto twagala amabeere gano gabeeremu ate ng'omwana ono agenda okuzaalibwa agasangamu tulina amabeere ge tuyita ga colostrum amabeere ago agasookera ddala mu 36 hours ng'omukyala yakamala okuzaala mubeeramu obutafaali obuyamba omwana ono nga gayonse dayirekiti okubeera nga talwala ndwadde kati wanaasanga omwami nga colostrum oyo yagiyonkamu tajja kubufuna obutafaali obwo kati abeere ng'omwana abeera nandwadde ye tekyetaagisa bambi abaami kyetuva tugamba omukyala wamala okuzaala omwana ono awummulemu ebbanga lya myaka 2 ajjeko omwana ku mabeere afuneyo omwaka ogw'okuyonsa omwami kuba abakazi b'ennaku zino babagamba mbuwummule simanya emyaka 2 akazaala leero ng'enkyayingira woofiisi n'omubuuza odduka ki mbwagenda kukola naye njagala mu comment section baganda bange gwe mbuulira baawo agayonka era omusajja naawe mbuulira nga wagayonkako tojja wano n'otandika okumbuulira ebye bw'oba agayonkako naawe mbuulira kyali kitya muzeeyi gawooma gatya kale ebyo nabyo tubiveeko tusobole okubeera nga tuggalawo njagala kubeera nga nzigalawo neeno emboozi tukimanyi nti nno eddembe ly'obuntu mu Uganda kye kisembayo okubeera nga tekiweebwa kitiibwa naddala eri abafuzi abatufuga mu Uganda era bizze byeyoleka eri bannabyabufuzi ne bannayuganda abafunye ebizibu eby'enjawulo eddembe ly'obuntu kye kimu ku bikyasinze okulinnyirirwa mu ggwanga Uganda eddembe ly'obuntu eri bannansi bannamawulire n'abantu abalala nga kwegamba kino kisaanyizibwawo ate abandibadde abakuuma ddembe mu nnaku zino twagunjawo n'enjogera nti abandibadde abakuuma ddembe kati be batabangula mirembe sente zandibadde nga zibaweebwa oba oliawo okuyambako eggwanga litambule bafune enguudo ennungi bafune ebyobulamu ebirungi amalwaliro ate bazikozesa gula tiyagasi kulwana na bannansi ne weebuuza kiki kye bagenderera emirundi mingi tulabye omukulu amanyiddwa nga muwoozi nga bamubiibiita abo abamulya mu ngalo
nga bamubiibiita olw'okubeera nga ayimiridde wakati mu ngalo oba ku maanyi ga taata we. Retired Colonel Kizza Besigye yavaayo n'atugamba nti ono omukulu General Muhoozi ye n'okuyingira amagye yagayingira mu bukyamu, era mwami Museveni kennyini n'agamba nti ono yali tazze kukola magye, yali azze kubeera wa LDU ku byalo. Kakati abantu bangi bajja ne bakompeyalinga Muhoozi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne wali wano omukyala gwe njagala tuwulirize abuuza nti okompeyalinga Muhoozi yaani ku Bobi Wine, because bw'oba oyogera Muhoozi olina okuteerako erinnya lya taata we. Bobi Wine bw'oba omwogerako nga Bobi Wine talina mpagi gy'ogamba nti nneeno kwayimiridde okufuna amaanyi ge. Ye kennyini ye maanyi, Muhoozi talina maanyi, taata we ge maanyi ge. Tusooke tufune emboozi eno katono twolekere eddembe ly'obuntu n'amawanga ag'ebweru ki kye gagoogerako. The truth is, who is Muhoozi Otaze first son? Noha Muhoozi wotamugambireho nka mutabani wa President Museveni. Omukyalo ono abuuza Muhoozi yaani bw'oba nga tomwogeddeeko nga mutabani wa Museveni yaani? Bobi Wine mutabani wo ntumugambaho nko? Abuuza Bobi Wine mutabani waani era tumwogerako ngaani? Bobi Wine n'izina lyayo korire. Orino kishenga? Nhasora nkiwe? Yes, nhasora nkanye. Bobi Wine n'izina lyayo korire. Bobi Wine erinnya lye lyekoledde, asolinze nafuna erinnya lye. Omukyalo n'agamba nganze nga ye. Muhoozi wotamugambire nka mutabani wa Museveni kino omugambo ki? Muhoozi bw'oba tomwogeddeeko nga mutabani wa Museveni omwogerako ki? Bibya muzimu kugamba Muhoozi wotamugambire nka jeno turyo mu mazima abashiya barwanira entaro bamugisha muntu babesije bakahindota fiye bona baza kufatino wishirahi baranke lya Muhoozi. Omukyalo na raisinze ensonga enkulu nti Muhoozi abantu abalwana entaro mugisha muntu n'amenya abantu ku madaala ag'enjawulo bonna bafudde tebatuuseko ku ddaala lya Muhoozi. Okitegedde ye bamusumuusizza. Why? Abuuza lwaki? Abasha barwanirira ihanga bituri kumanya abe bashemeye kufaneza entaro irokoze ruwero tero kintu kiri kushasho mango za ruwero abashija bakafa ruwero abantu bakwikana million na millions abantu bafa mu ruwero abana babe kibagire kubashashura no kubiba amataka gabo. Omukyalo ono ensonga za raising nkulu nnyo nti abantu bafudde mu kuleeta gavumenti eno mbuyinza, naye kye bali mu kubasasulamu ng'okubasiima kubabbako mataka gaabwe. No Abanyayuganda tubamazima ruwero abashija bakarwana ma ruwero otarwabire ruwero omuhango kuba kuzewaza bakutekereza bakujangwa abashije enkwatabuta bona bakagera ki bakazo mu government na nabebi n'abatabanu babo bakuru naki bazankahi omukishaka kurwanira ki government kiyamazire twamba bari abashija be bari abamani n'abatabanu baba bakuru deneze mfuze zabe zisigire kubizire ekirabo kibabanize kubarongora no kubiha amataka. Owulidde nti abantu abalwana ne bakozesa amaanyi gaabwe ne baleeta gavumenti eno mu buyinza, bwe baamala okugireeta mu buyinza bali be baali ab'amaanyi kuba be baagireeta. Bwe baagireeta mu buyinza ate bano be baafunamu bali kye bafunyemu kubabbira mataka. Oba okitegedde bali kye bafunyemu kubeera nga bababbira amataka. Njagala kutegeeza munnayuganda nga tufundikira programu y'olunaku olwaleero nti abakulu okwetooloola ensi yonna bazze bateeka sanctions ku ggwanga erya Uganda nga bateeka ku bakungu ab'enjawulo ab'amagye
n'ebitongole ebyenjawulo. Tunajjukira nti Kabeere Muhoozi Kanyerugaba yennyini nakusomedde tweet ye ng'agezaako okulaga nti yeegula ku magye ag'okwegama amagye g'abazungu ayagala otondawo embeera nayo yaliko sanctions avunaanibwa ebyagenda mu maaso n'okubeera nga ebyabeerawo mu kalulu akaggwa nti ono yabiinamu omukono ne taata we n'abantu abalala 6 nga batulugunya abantu okwalina okubeera nga babanyika mu mapipa aga acid nali simanyi ne mu Uganda wano weebiri era omukulu oyo ne bamuteekako sanctions. Akulira amakomera mu Uganda aliko sanctions, Abel Kandeha aliko sanctions n'abantu abalala bangi. Nti eddembe ly'obuntu mu Uganda kyekisembayo okubeera ekitono mu Uganda. Newankubadde bwe baba boogera bano abakulu balaga nti eddembe balifaako nnyo. Eddembe ly'obuntu ekyo kye basoosowaza era kye basinga okutunuulira. Naye nga bulimba kubanga okusinziira ku reports eziva ebweru w'eggwanga bategeeza nti Uganda y'emu ku nsi ezikyasinze okulinnyirira eddembe ly'obuntu era nga banokolayo akalulu akaggwa n'emirundi egizze gittibwamu abantu wano. Ebimu ku biyambye ye Bobi Wine okubeera nga yajja mu byobufuzi nti ayina ebintu byazuukusizza n'alaga ensi n'etandika okubeera nga etegeera. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti bannange buli kikyamukozesa essimu yo opositinge oteekeyo ebyo bye muteeka temubiyita nti no bya muzannyo bigenda mu maaso n'okubeera nga bidde eri abasajja bano. Kakati eggwanga erya America eggwanga erya Bungereza ne gagamba owaaye tuteekeddwa okutunula enkaliriza okulaba tutaasizza tutya abantu bano kubanga tubateekamu ensimbi. Sente America zeteeka mu Uganda, Bungereza sente zeteeka mu Uganda. Balina okutunuulira wa gye ziraga zikola ki na biki biziteekeddwa okukola. Bagenda okukizuula nga omukulu azikozesa byawulira ayagala. Era twakitegeerako gye buvuddeko nti gavumenti ya Mwami Museveni wakati mu kubeera nga obuzito bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwabasukkako obungi mu kalulu akawedde aka 2021 batondawo akakiiko mu State House awo okunoonyereza kiki ddala Bobi Wine ono ekimuleetedde okubeera nga abazungu bamwettanira okubeera nga amawulire g'ensi yonna gamutambulirako kubanga osanga bayina omupango ku bulamu bwe mu kalulu akawedde bingi bye twalaba newankubadde bakitegeera nti abasajja abazungu bamutambulirako niye twabiraba emmotoka ye yakubwa amasasi ebintu bingi bye twasobola okulaba byonna nga birinnyirira eddembe ly'obuntu kubanga presidential candidate abeera muntu asuubirwa okubeera nga ssaawa yonna asobola agenda kufuuka president w'eggwanga kubanga emubeera mu reesi tewabeera president tewabeera president eggwanga libeera lirindirira bulindirizi ani agenda okuwangula atutwale emyaka 5 egiddako. Wabula bano abakulu bo tebaagala kumanya bateekawo embeera ey'obunkenke abantu ne bawambibwa abantu ne battibwa kakati abazungu bagamba owaaye gye tuteeka ensimbi tulina okubeera nga tulondoolayo mu kulondoolayo tulina okumanya ebikolebwayo. Kakati gavumenti ya Mwami Museveni eyolekedde olutalo okwegamba olusozi Gambalagala olw'okubeera nga tefuna nsimbi okuva mu mawanga g'abazungu egobeddwa mu mikago egy'enjawulo. Emikago ng'agowa yagobwa dda era nga bagiranga ekintu kimu ddembe lya buntu teriteekamu kitiibwa ne bagigoba. Bwe baali basuspendinga oba nga bagezaako okuteeka sanctions ku bantu abamu ebimu bye baanokolayo ly'eddembe ly'obuntu. Mwami Museveni ne gavumenti ye bagamba nti bino bikolwa lwa bisiyaga. Buli ekijja kati naye nga n'omuwere asobola okutegeera mu Uganda nti eddembe ly'obuntu kyekisembayo okubeera ekyalayisi teririwo mu Uganda. Bino bye batugamba nti nno omuntu alina eddembe okweyogerera tekuliiwo. Kyova olaba bw'oyogera bo ne bawulira
nti kyoyogedde threat eribbo oba ogenda kuvaawo. Kale nno nabo boolekedde olusozi olunene gambalagala oba oliawo okumatiza ababawo obuyambi n'ensimbi nti ddala tebatulugunya bantu. Njagala kubeera nga nkoma wano, mbebaze nti mubadde bawuliriza balungi, mweyongere okubeera nga mutugoberera. Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love. Babera bantu banjawulo abagwanira okuyitibwa abamwoyo gwa ggwanga.